Norbert Mao alalisenga bwagenda okusuulawo obwa minisita oluvannyuma lwa pressure okuva mu kibiina ekya DP era baba tebalangiridde okubeera nga bava mu ndagaano gye baatuukako ne NRM ey'obufumbo. Wabula era mu ngeri y'emu tulaba nga ne Akena naye alabika atandise okubeera nga alaga nti ayagala kuzza UPC ngulu okukosa ne Amuriat okumulaba mu knockout no vote protest eyabaddewo ennaku z'omwezi nga 7. Bino byonna bw'obitunuulira bannange birina akabonero kanene nnyo ke bitulaga 2026 kubanga Museveni mulungi nnyo mu kuteekawo opposition eyiye era akakaza nnyo ko akamanyi bulungi nnyo. Luvongoya bw'atyo yeeganye okumanya ku by'okuwambibwa kwa Muvawala ate Balamu bw'atyo n'asaba okunoonyereza kukolebwe ekituufu kye kiriwa ku nsonga ezo. Kulamusizza wano mu mikwesese nga bulijjo Uganda Atalaajo gye tuli nnyo era nga tumaze okubeera nga tujjako ekiyinja kyaffe kikometa yaffe bw'etyo etalaga buli wamu. Subscribinga ate osharinge onyige notification bell awo akadaako kakulu nnyo kubanga kakuleetera okubeera nga ofuna okumanyisibwa nti tuwanyiseeyo emboozi. Munnange bino bizibu okutegeera essaawa eno naye gwe just keeping in mind ekigambo timing nti lwaki mu kaseera kano bino byonna bwe tubiraba. Munnange Norbert Mao kirabika already atumiddwa omulimu omulala era nga tulina kutandikira mu kibiina kya DP mwennyini nga beebuuza kakati tufuna ki mu bufumbo obwo. Ekintu munnange bano abamukkiririzaamu kye babadde nga bateebuuza tutuno twolekera akalulu 226 batandise okubeera nga beebuuza era nga bateekawo pressure tuveeyo kakati munnange mu ngeri erabika nga eya drama mu byobufuzi wano e Uganda ekibiina ekya Democratic Party DP bw'ekitu kimaze okubeera nga kitwala decisive steps okusobola okukomya batandise okubeera nga balowooza oba bafuna endowooza eva mu cooperation agreement mu ndagaano ey'obufumbo gye baatuukako n'ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement era nga kino kirabibwa nti ne Norbert Mao kiba kitegeeza agenda kuba aresigninga okuva ku bwa minisita ministerial position agisuulewo kubanga munnange obufumbo oba endagaano gye baatuukako ebyo byonna mu ebiri. Kati nga bwe nkutegeezezza nti bino bijja bigoberegana tugende ku Akena tugenda kwa Muriat ate nga abo bonna bantu ba General Museveni naye nkugambye nti essaawa eno bali so active. Jukira nti opposition erina okwawulwa yawulwamu yagalagaana. Kati bano babadde mu National Council meeting eya tudde esoroti abakulembeze ba DP bwe batyo ne bayisa ebiteeso bibiri eby'amakulu mu byonna bye baateesezzaako bayisizza key motions 2 era nga zino ziba zigenda kulaga oba zirina sigino gye ziwa nga turning point mu alliance ekibiina kino ekya DP gye kirimu n'ekibiina ekya NRM. Jukira nti abalala bonna abaali bakiwakanya baatuuka n'okuluma ogwa waggulu naye ne bigaana. Ne kakati essaawa eno
twolekera akalulu ka 2026 bano bakulaga nti batudde esoroti era just ne kiba kyangu ne Minister Mao n'agamba okay kale kiba kitegeeza ne ba Minister ngenda bukola ki ngenda kubusuulawo awo kiba kitegeeza ki sigino kyeyo ti Norbert Mao mwandi mulaba ku ballot paper 226 ate oluvannyuma ate mumulabe ngazzeeyo nga bazzeemu okubako endagaano gye batuukako kuba kati alina okuvaayo abenga resigninga ajja atuukiriza omulimu ogw'okwawulajawula mu bantu. Kati abakulembeze bano aba DP kugambye nti batudde era nga kino ekiteeso ekyasoose okubeera nga kireetebwako ebyo bibiri byakugambye kyaleeteddwa DP Vice President Honorable Dr. Fred Mukasa Mbidde. Kakati ono munnange ng'agamba nti walina okubaawo okutandika oba initiation mu muwaatu ogwo ogw'okubeera nti nno babuuka oba bava mu bufumbo bwe baatuukako nga bamaze okubeera nga bayingira endagaano. Immediate initiation of proceedings to terminate the agreement. Era nga mu kwogera ekyo akyesigamya ku ki? Agamba nti nno tewannaba kubeerawo kye balaba ky'amaanyi mu agreement eyo kituukiddwako. Bw'ogerageranya n'ebigendererwa by'ekibiina eby'ebiseera eby'omu maaso, long term interests, ebiruubirirwa eby'ekibiina eby'ebiseera eby'omu maaso. Kakati mu kabwefuba oyo okubeera nti kino kituukibwako bw'atyo DP President General Norbert Mao naye n'aleeta ekiteeso ng'agamba nti kakati kino bakiweemu omwezi gumu nti balabe ddala termination process eno banaagikola batya. Kakati nti extension eno egendereddwamu kubeera nga batunuulira endowooza ez'omunda mu kibiina era balabe butya ekibiina kino agreement eno b'endagaano gye baatuukako ekibiina kifunyeemu ki, kifiiriddwa biki. Era mu ngeri bw'etyo ey'okutunuulira ebyo byonna bino bikuba mu ttooki, DP bw'etyo neekakasa nti meeting eddako egenda kutuula mu mwezi ogwokuna ennaku z'omwezi nga 6/25 olwo bateese oba badisikasinge ku bibazo ddi wamu n'okulaba oba ddala ekibiina kino mu maaso ebiseera byakyo kitunudde oba kitunuddewa. Kakati okukakasa nti bino byonna bikwasaganyizibwa mu ngeri eri professional oba ekkirizika nti ekibiina kino era kitaddewo evaluation committee egenda okuba nga ekola nga kalabalaba mu self assessment process okakasa nti amaloboozi gonna mu kibiina ekya DP gawulirwa. Munnange era mu ngeri y'emu mu meeting eno gye babaddemu Mao bw'atyo n'alangirira nti ajja ku stepping down, ajja kulekulira obwa Minister of Justice and Constitutional Affairs singa termination process eneeba emaliriziddwa enteekateeka y'okuva mu ndagaano ne NRM eneeba emaliriziddwa. Kati Norbert Mao awo obwa Minister akole ki bwabuleke. Kakati nti
okulekulirako kuno okupulaninga obulungi kuno bwe kutyo kulaga obumalirivu mu kusalawo mu kibiina kino ekya DP obukulembeze era ne commitment okubeera nti bagoberera strategy y'ekibiina era nga baagala okubeera nga bagijja bajawula ku kibiina kya NRM. Naye nga ekibuuzo mu byonna nti lwaki kati twegamba tulina okuba nga tuteeka mu bwongo ekigambo timing lwaki kati kubanga jjukira nti okuyingira mu ndagaano eno balabulwa nti bannange naye nga bo batunuulidde kimu bifo bye babasuubizza obwa minisita n'ebirala nga bamaze okulya era nga bakyalira ddala kubaka kati already eno eringa assignment ndala oba gwali baddenga omulimu omulala nti kati mukoleemu bwe muti kubanga obuuzanyo bwa General Museveni mubumanyi nti okuviira ddala 2022 Mao bwe yabeera oba bwe bamukwasa okubeera minisita wa justice abalala abasuubizibwa ebifo bya minisita bo babadde nga bali awo balinze kati endagaano yiino etuuse kubeera nti esaanyizibwawo mu kaseera kugamba wano mu bigambo bagisaanyaawo naye nga eri wansi mu underground General Museveni gy'atera okuyitira era nga yo bayitirayo ne basisinkana ne boogera era munnange tebamanya butebe bagenda okubeera nga batusiikasiika kakati munnange ebyo bw'obitunuulira nga bwe nkutegeezezza nti bino bigoberagana era omuntu ojja okwebuuza nti lwaki mu kaseera kano kugamba timing yabyo tulaba Jimmy Akena owa UPC essaawa eno kwegamba mayi kati bano balina association yaabwe baleka beekozeemu omulimu bagamba nti balina okuba nti ekintu kyabwe mu mambuka ga Uganda bakyesigaliza amaanyi kugamba buli omu bagagabane buli omu abeere n'agagi basobole okubeera nga bulungi bafukamiza General Museveni bamutuuza ku mmeeza ffe tulina eno se kati ogamba ki kati Jimmy Akena bw'atyo naye atadde NRM ku notice era bw'atyo asitepinze azze mu Teso region Butereevu azze mu Teso region jukira Namuriyat ne banne bali eri ku campaign no cow no vote kati Akena ono munnange ayagala kugamba ali mu kutegeka grassroots mobilization ayagala kakujege okuviira ddala ku ground era bw'atyo n'alabula National Resistance Movement n'agirabula nti batandise dde okubeera nga bamobilizinga batandikidde Kabera Maido district era eno yayogeddeko n'abantu mu trading center eya Oriamo ono agamba okusinziira ku Akena agamba nti primary objective ye kwe kulabanga aprotectinga abantu ba Uganda abugiriza abantu ba Uganda nga taata we nga gavumenti ya kitaawe bwe yakolanga mu biseera biri nga taata we akyali president wa Uganda Dr. Milton Obote kati Akena bw'atyo akisimbako essira nti taata we ye polisi ye yali yakukuuma nnyanja ku safeguardinga bigendererwa ebyabavubi ku nnyanja ez'enjawulo era bw'atyo nti kitaawe ye yalinga akisoosowaza bw'atyo nti ennyanja z'abantu bannayuganda kubanga zaatondebwa Katonda awo waayitidde naye waayitidde kale bw'atyo n'alayira okubeera ng'alwanirira change juzi bw'atugamba nti omuzimu gwa kitaawe gumubeerako nti olina okununula abantu b'e Uganda kati munnange nti ayagala Uganda People's Congress UPC
erina okubeera nga enunula abantu ba Uganda era bw'atyo n'akuba omulanga eri ba UPC member okubanga baregisteringa mu kitabo ky'ekibiina era bwe batyo balabe nga balonda candidate wa UPC. Ekyo kitegeeza nti already abeera amaze okubeera nga akakasa nti ajja 2026 ajja 2026 kubanga we wali ekinyusi njagala okubuulira bafunayo ba candidate wano kitegeeza nti okisooka babeera akasente bakafuna kubanga balina babaka mu parliament akaweebwa ebibiina baba tebavudde mu game kubanga baba bakeetaaga ate nga obuwagizi babulina waabwe eyo kati ate ne General Museveni okusobola okumufukamiza balina okumufukamiza kubanga bwe bagenda baggwaawo bagenda nga baggwaawo atandika okubeera nga ajula kubagira mu mitwe kati kobbo nabo ne bagamba nti tulina okulaba nti tufunga ekyonga jjukira nti ate era ekyonga kiri awo ate General Museveni kyayagala kuba bo yabagonza dda bantu be nti singa babeera bataddewo embeera efaanaganako bwetyo akimanyi bulungi nnyo nti kakati NUP eba egenda kufunawo sort of resistance mu Northern Uganda kubanga jjukira nti bano baspreadinze propaganda yenna ekisooka abantu bo mu Northern Uganda babamatiza nti temwesembereza Baganda naye ate nga nabo bano bennyini abeeteekawo baakena tubalabanga ennyaanya envundu ezaafa edda bwefufululu tebalina lugendo already tebakyalina trust Robert Mao yandibadde ne trust y'abantu beeno mu Maserengeta naye ate already yeeyonoona dda naye akimanyi talina kinene kyawulwa kuba nti bakimanyi nti abantu baabwe babakkiririzaamu balina gurupu z'abantu ezibakkiririzaamu era nga bo balina omutima nti waakiri okuwa owuwe ne waba agenda funa akakalulu akamu kamuwadde naye nga tava mu muntu we owa tribe ye oba omuntu owaabwe ate ebiseera munnange oba oli awo ebisinga obungi nga kikoseza ddala opposition ekyo General Museveni akimanyi kubanga ye kennyini ateekawo opposition eyiye okusobola okulaba nti akendeeza ku pressure kubanga bw'otateekawo opposition eyiyo gy'ogenda okuvuganya kiba kitegeeza nti kaba kaweddemu era mu ngeri y'emu nga bwe nkugambye nti ennaku z'omwezi zaadde 7 nakubaddeko ku mboozi nti wabaddeyo okwekalakaasa era ne tukitegeerako nti olwedde baagenze ne kwekalakaasa mu campaign eya no cow no vote kakati Patrick Oboy Amuriat wa FDC naye yabaddeyo nnyo mu kwekalakaasa era poliisi Esoroti bwetu nebakwata Patrick Oboy Amuriat wamu ne Soroti Woman MP Joan Alobo Achomu oluvannyuma lw'okubeera nti nno bakulembeddemu okwekalakaasa nga beemulugunya ku kulwiswawo okubeera nti baliyirirwa mu lutalo olwafiiramu abantu beeyo mu Iteso era nga bagamba nti olutalo Museveni lwe yakulemberamu 1980 mu myaka egyo yatandika 1981 kakati ne ale 1990 kubajjukira nti olutalo Museveni bw'amala okuduteeka mu Uganda olw'emyaka 5 wano eruweero we basinga okubeera nga basinziira mu Buganda kati n'akitegeera nti abantu b'omu North tebannanoga bakyalimu empulunguse nabo n'abatwalira olweyo kati mu myaka egyo 1990 bo ate munnange bwe batyo ne babatandikako nabo kati ne bafiirwa ente nnyingi kati ne babasuubiza okubeera nga babakompensatinga ekintu gavumenti kyegamba tebalina ssente bulungi kati bo bwe batyo nabo bamukwasizaawo no cow no vote era ba Patrick Oboy Amuriat bwe batyo balina okubeera nga eyo campaign bagikwasaganya
mu ntalo zaabwe ezeeri wabula n'ettaka bali batutteko simanyi oba lwaki tebateekawo no land no vote nga bwe bataddewo no cow no vote ate kati tebagenda zirondera ku ttaka lyawa naye nga awo muganda wange bwe tuli kugambye twolekedde 2026 era tusuubira okulaba ebintu bingi nnyo mu mbeera eyo. David Lewis Rubongoya avuddeyo n'asambajja eŋŋambo ezibongeesebwa ku nsonga z'okuwambibwa kwa Muvawala n'okuteebwa era nga abantu bwe batyo babadde tetumanyi mawulire gye baagajje naye nga bo bagamba nti Muvawala Charles Bukenya ng'amaze okubeera nga asuulibwa mu swamp era nga ono Muvawala gwe twogerako ye Vice President of the Ugandan North American Association nti amawulire gabaddewo nga yawambibwa era ebibuuzo munnange bwe bityo ne bitandika okubeera nga bijja ku ngeri David Lewis Rubongoya gye yatuuse mangu ku location ono nga Secretary General wa NUB era abantu nga bagamba nti okusinziira ku Muvawala gye bamusudde mbu kiyinza okutwala essaawa nga 4 omuntu okubeera nga atuukayo naye beewuunya nti David Lewis Rubongoya yatuuseyo mangu. Kati David Lewis Rubongoya yagamba nti yabadde Kampala nabeera ku Hoima nti yabadde Kampala nga ali mu kukola ku nsonga z'okuta abanupu abawambe n'abeetaaga okubeera nga bafuna obujjanjabi. Kakati amawulire agabongeesebwa nti tannaba kubeera nga atuukako ku location naye ajjukira nti already waliwo syndicate nti kati bafulumya amawulire nga bagezaako kwejjako emisango baagala okubeera nga bakiteeka ku NUP. NUP ye yeewambira abantu baayo mbu ng'enoonya political mileage nti yeewambira abantu baayo n'ebeetulugunyiza. Kati olwo baataddewo ekiboozi nti David Lewis Rubongoya yatuuse mangu ku scene we baasudde ku location we baasudde Muvawala ate nga okuvuga okutuuka e Hoima kitwala essaawa ndowooza nga 4 oba olyawo naye muye yatuusewo within an hour ekitegeeza nti ayinza okuba amanyi amayitire oba n'ebyo ebikwatako kuwambibwa kwa Muvawala. Already ye Rubongoya agamba nti kakati batandise bulimba n'okwagala munnange okubeera nti battattana bawudiisa abantu ate era waliwo abawudiisibwa yajja kwesanga ngo litaaga kumanya kubanga already kuli kasaawa amawulire waliwo abatayagala kumanya biki biddirira oba kuddibwamu bo kasita bawulira ekyo era batwala ekyo nti yaliyo ne ku Muvawala okuwambibwa gwe bakyabireeta olaba abantu bakyaleeta ye nawulira muntu aleeta bintu byaki bakyali ku mpuuga bakyawuliriza ebitaano ti palamenti yaziyisa kakati palamenti yayisa nga bawolereza ebitaano n'ogamba nti bannayuganda baabaki nga bakyadifendinga ebitaano bya mpuuga naye nga ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti ebyo muganda wange ebitaano baabyezibika ne bibalakira. Kakati Balamu era naye Balamu Atenyi ku nsonga za Muvawala ono Minister for Youth and Children Affairs Balamu Atenyi naye ayagala nti wabeerewo forensic investigation okunoonyereza okw'ekikugu mu kuwambibwa kuno okugambibwa nti kwatuusiddwa ku Muvawala. Ayagala wabeewo okunoonyereza nti ddala bwe kiba nti kituufu nti yawambiddwa ekyo yakivumirira naye ate nti waliwo ne kye bayita self abduction nti baagala kati okukiteekawo nti yeewambye bwewambi. Kale bw'atyo yagamba nti kubanga kati agezaako kudifendinga mukama we obukulembeze bwa mukama we Muhoozi tebugenda kuleka jjinja nalimu nga sirivuunule tebugenda kuleka na jjinja nalimu nga sirivuunule mbwe ekituufu ku nsonga eno eya Muvawala kijja kuvaayo mbu okubula kwe n'okulabika kwe byonna tugenda kuba tubitegeera naye ekyebuuzibwa nti kubanga bebasooka okwegaana eva babeera beegaana tetumanyi kati bwe kiba beegaana abatuufu be bawambye
ne batuuka ku kooti ne tuko bateka ku nninga ate ne babaleeta naye ng'ate bamaze okubeera nga babeegaana batuuka okwegaana ebitongole nga jjaati kakati awo tetumanyi kiki tugenda kulondako omukulu Balamu ku bulimba n'amazima ki ekiri kubanga ne Muhoozi byapositinga ku mukutu gwe ogwa X gwe kennyini nnyini watugamba nti omukutu baaguhaakinga ate Museveni kennyini n'atandika okubeera nga yeetondera eggwanga erya Kenya n'okubeera nga yabyogera nako nagana naye bw'otunuulira bubaka bwe ku mukutu gwa X bulimuko mbu okwagala Africa bulimu yakiyita patriotism okwagala ensi ye Museveni bw'atyo bulimu neka element anoonya kanoonye kugamba akamulamu kakamule bw'ati naye nga ki ekisingamu kale mulimuuko ka element yakwati ekisingamu kyekirwa percentage ennene yeeriwa kubanga n'omulalu era asobola okwogera ekintu ekirimu amagezi by the way omulalu asobola okwogera kubanga omulalu asobola okuba n'ekikumi n'agenda ku dduuka n'asaba amazzi ag'ekikumi kitegeeza ategere nti ennyonta emuluma oba n'asaba akagaati oba asobola okulaba ng'oli alya n'amusaba kitegeeza aba ategedde naye nga paati esinga obunene oba percentage esinga obunene mu activities ng'omulalu byakola byonna biraga bya kiralu kakati ekyebuuzibwa percentage Museveni aga nti mulimu koka element yako tweet za Muhoozi kakati ka element kakavalinga percentage ki kati percentage endala tugibala mu ki ebyo muganda wange biwanvu nabyo biri awo kwegamba nga bimkutegeezezza nti Uganda jo ebintu byayo si byangu byakutegeera okuleka mpozi nga tuzze tubitunuulira naye nga temwerabira nti Museveni abakanye n'omulimu gwe era gwabadde nga akola buli kaseera okubeera ng'ateekawo opposition eyiye already yiyo agireese tumulaba Robert Mao wuuyo ayagala kubeera free basooke bava mu ndagaano agende atandika okuba kakuyege waggulu eyo Amuriat Oboy naye bano balowooza oba oli awo ali nabo kumba ayagala naye kuyitira awo okitegeera aho bagenda kubamatiza bagenda okukozesa ngo bargaining power okumatiza nti kakati mulonde Museveni kisanja kino agenda kubawa gavumenti egenda kunoonya ssente ebawe akenda naye anoonya relevance buli omu anoonya relevance era nga bonna Museveni yabateekaawo mu katego ng'akimanyi balina okukola kyonna ekisoboka kubanga munnange ye wali olugugu gye bajjaako okulya kati bannansi abatuufu ba revolutionaries kiba kitegeeza nti awo tuba tulina okubeera n'eriiso ejjogi bonna abo nga tuba tunuulira nti n'abantu b'omu Northern Uganda mulina okukimanya nti bano babaddengawo ebbanga lyonna kubanga emyaka gigino 40 ente zaabulira eyo mu myaka egyo essaawa eno lwe bazuukuka ekituufu kyeki twetaaga collective effort nti Amuriat tajja kumala Akena tajja kumala Mao tajja kumala erina kubeera collective effort kati ffenna comprehensively tutandika okubeera nga ate tutandika ku kintu nga era ekintu kiri kimu kwe kulaba nga tununula eggwanga lyattu Uganda okusobola okuteeka ebyo byonna ku mmeeza tusooke tununula eggwanga ffenna wamu nga tetutati division ze bagenda okubeera nga batuleetamu okwawulayawula baba abakyayisa Abaganda definitely abamu mwalugwamu dda era omusango oli alokompoka ebyo Baganda ng'ali awo n'abamu mu Western Uganda abo nabo baba bakola ki babafumba era obasanga bali awo naye ng'ekituufu kiri nti twetaaga Uganda eyawamu nti bano mubalabe ng'oba envunze zetaaga okutundula mu butunduzi n'ebibondo byazo tuzikumeko omuliro oba envuuniza ogisuula mu muliro bwatuka bwatuzi kakati abo kye beetaaga